agakwitirako naye nga mugabadde mupawulire gaffe aga salt media oluguudo nasanyuse nekuba nakakule nenteeka n'obugere nandibadde mpanika waggulu naye neŋŋamba nti nga omwogezi wa polisi agamba tubeegayiridde mukozese oluguudo lw'ennakawuka lumwagaana okukola katonda abatuwadde lumwagaana okukola kati gye mulagirira abantu gye babeera bayita gavumenti tekola bintu kubanga byetaagisa at that time but for planning in case a catastrophe happens on this road where is the alternate where is the nesimba kuba president bajaga nze ndukoze kumakubo mangi baganya okukole ekkuba eryo baganya okulikola kati bayiseewo abantu mbubasasula oluguudo olwo olabaawo awo olabaawo wabeera wajjidde ku bridge olaba expressway weyitira waggulu wa Masaka road exactly awo expressway Busega expressway weyitira waggulu weyitira waggulu wa Masaka road Busega wabutose naye tubagambye bukole kati omwogezi wa polisi mukama alina obuyinza Masaka road wano wa wonna Busega round awo expressway weyitira waggulu wa Masaka road yes naye wansi wansi wabatose wati era tebasobola kuyisaawo motoka mukubo mwanyini oba bbali kiri mabbali naye ne mukubo nyini wakulibwa awo nyini awo balabika baziyisizaawo kakati nawulidde nga omwogezi wa polisi agamba tubeegayiridde olaba expressway eri waggulu katwereri lweriri wansi bannange muyite ku luguudo lw'ennakawuka kubo lino twali bagamba dda gavumenti ebeera ne alternative route namwe kennyini nga babatwala nga kaguddeyo oliriba ne bulira nti Masaka road bagikutte nateete Busega onoonya woyisira nga tolabawo gonna kuyita ku kyennakawuka n'olw'empigi uyo katumulire eriva Busega roundabout kugenda Kyengera n'ebitundu ebyeyongera mu maaso nti ku makya ga leero ekkubo eryo libomose makati w'Ekyengera ne Busega roundabout era poliisi y'ebidduka kuno kulabala eri abo bonna abakolesa ekkubo eriva Busega roundabout kugenda Kyengera n'ebitundu ebyeyongera mu maaso nti ku makya ga leero ekkubo eryo libomose makati w'Ekyengera ne Busega roundabout era poliisi y'ebidduka okukwatira wamu ne Union Engineers bagenda mu maaso okubanga basesinga oba okubanga balaba kyekireese ekyo ate kiki ekisobola kubanga kikolebwa ku luguudo so kuno kulabala eri abo bonna abakolesa ago eri ekkubo okwakisesinga ebitundu bibiri ebiddako ng'ovudde Kyengera nti tetujja kubanga tukolesa eri ekkubo kuva kati tujja kubanga tukolesa ekkubo eri Nakawuka road nga wakayita ku bitaala by'e Nateete oba netukolesa Mityana road okubanga twasesinga ebitundu ebya Western region wamala agambye tujja kuba tukozesa Nakawuka road amakubo tegakolebwa because there is party mbwe Nakawuka evaayo ki mbusimanyi mayirungi gokka no alternative route olaba Jinja road Jennifer Fulfiga Jinja road yo mulaba aliko alternative route yeye Kayunga egendera ddala n'egwawa ku ddamu ontegedde ssebo nti bwe liba lufudde nga byononese balina we bayita Nakawuka n'omanya abantu abali Nakawuka n'abantu abajje ne twenyiga mu kkubo ly'entebe awo Kyengera abantu benyiga abantu bade baviirako e Nakawuka ne bagwa ekisubi abantu bade baviirako e Nakawuka ne bagwa e Nateete bonna balina kuyita awo ne balaalira awo naye empalana eringa empalana era musajja masimaati bwe tunamukolera ekkubo ajja tuzimbako akayumba
omupoliisi nasese nensirika ne madamu nagamba obadde ki ne mugamba wulira bagambye mbu Nakawuka road mulumanyi ndi gye luli. Do you know even the road do you know that even that road does exist? Mulimba